Weekend eno ku Delta TV. Kurom kagalona mu program Mami Eyakolamu. Twadduka ne tugenda ne tubeerako embalala. Twali tetuyinaayo mirimu. Salunga akuba bifaananyi nze nkola nviiri. Nenjiya tulunde enkoko awaka. Kati waliwo omukyala Mukasa mukwano gwange. Oluvannyuma namugamba. Namugamba mukyala Mukasa. Nange nsobola okugenda nga nsuubule ntunde ng'ate ne mu nkoko mwendi. Kaakati nangamba nti tujja kwenyiga wano wenkolera. ebambi Yali mulungi era mwagala nnyo. Bw'otoba mugumiikiriza tosobola bizinesi. mpulira Ng'oyagala okwejalabya ennyo, olabye emmotoka empya z'oyagala okugula, oyina okubala. mpulira Ssente oyina ozifuula ekikulu, si za kuzannyiramu. Tasubwa ku ssaawa emu mpaka 2. Mami Eyakolamu ku Delta TV.